Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbayo ku ddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko. Njagadde mbayo ku ddagala lino, eddagala lino mugenda kuba nga muligatta wamu ligenda kuba libayamba. Tutandise oyayitibwa mubiri, funa mubiri muteeke ebbali ka mubiri ndoza mukategeera. Ofune namirembe, funa namirembe naye muteeke ebbali. Tugenda kukozesa bukoola, eddagala lingi tuligasigase ligenda kuba lituyamba okubeera ng'osika ng'okyalira ensiko oyo kayayaana, naye tulina kufunako bukoola. Tufunako bukoola kayayaana. Ofune ennanda eyo gy'ozogiraba. Ku nnanda tugenda kufunako obukoola bwe twetaagako bwokka, obukoola bw'ennanda nabwo tugenda kuba nga tubukozesa. Ofune kutukumu, kuyayitibwa kutukumu naye funa obukoola bwa kutukumu. Bw'omala okufuna kutukumu ofune n'omuzigo omuganda. Funa omuzigo omuganda nga mulungi. Tutandise genda ng'oggyako obukoola ku ddagala eryo. Ligenda kuyamba ggwe omukyala okusika kukyalira ensiko. Abasinga abakyala obuntu bwammwe bubeera bwakona nga bwalemera mu kifo kimu. Njagala obeere ng'okozesa eddagala eryo ligenda kuyamba. Zigenda kuba zivayo bulungi oba otandika butandisi nga wakazitandika, oba obadde ozirina naye nga bwakona, oba oli mukulu oba oli muto, ogenda kuba okozesa eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Zigenda kuba nga zivayo bulungi. Eddagala eryo lifune nga bw'olirabye nga bwe ndikugambye. Lifune ofuneko bukoola tugenda buyengera mu ngalo. Funa n'omuzigo, omuzigo gwo guyamba nnyo naddala mu abakulu nga wasikako naye ne bukonere wantu wamu. Omuzigo gwo guyamba nnyo olw'ensonga omuzigo guyamba nnyo mu kugonza ennyama eyo n'eba nga egenda mu maaso bulungi ng'obadde ogisika. Kati n'olwekyo yenga eddagala eryo nga bw'olaba liyengere mu ngalo ndowooza okiraba. Nkusaba weeteeketeeke bulungi. Bw'oba ogenda kukyalira ensiko ng'ogenda kusika obuntu obwo, sooka weeteeketeeke bulungi. Ate ekirala olina kuba munyiikivu, olina okubeera ng'osika olina kuba munyiikivu. Kati bw'omala obbiyenga gattamu omuzigo omuganda nga bw'olabye bwentyo bwe ndi mukikola. Nga omaze obbiyenga ng'eddagala omaze oddiyenga bulungi, kati gattamu omuzigo omuganda nga bw'olaba. Gunyigirenyigire mu ddagala eryo. Okole ki? Ofune w'oliteeka eddagala eryo ly'oyenze bulungi ng'ogassemu n'omuzigo omuganda. Funa w'oliteeka. Kati bw'omala okufuna w'oliteeka weeteeketeeke bulungi nnyo. Nkusaba osooka ofune amazzi agabuguma, teekamu akatawulo akagoye akayonjo, sooka oyise ku balongo bo bayiseeko, beera ng'obavumbavumba n'amazzi agabuguma. Kitegedde? Bw'omala okubayisaako akagoye akabuguma, kati nkusaba obeere ng'otandika okusika. Kwata mu ddagala eryo ly'oyenze bulungi, likwatemu eno nga bw'osika. Abalongo bagenda kweyongerako bulungi nnyo, bagenda kuba nga bavaayo. Kwata mu ddagala eryo nga bw'osika. Funa w'oliwummuza nga wayonjo. Kitegedde? Obirabe ebyo by'oyenze, funa w'obiwummuza nga wayonjo. Kati tandika okubeera ng'obikwatamu eno nga bw'osika. Bikwatemu nga bw'osika. Zigenda kuba nga zivayo bulungi nnyo. Abalongo bo bagenda kweyongerako. Oba baakona, oba otandika butandisi, oba oyagala bakuumirako, beera ng'okozesa eddagala eryo ligenda kuba nga libateekako bulungi nnyo. Njagala obeere munyiikivu, bajja kuba beeyongerako bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza ku vidiyo eyo, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.